so kakati nzize wano okudduukirira abaana n'abasomesa n'essomero lyange kubanga wano nasomera okulaba nti tusobola okuzzaawo ebyo ebyayonoonese tukwataganye wamu n'okukunga ba OBs abasomerako wano bajje babeeko kye bakolawo babeeko kye bakola okulaba nti at least emirimu giddamu abaana ne basoma bulungi. Already babadde bambalidde emifaliso ne bulangiti kyensuubira nti kigenda kuba sorted ebimu bigenda half of it kigenda kuba sorted inshallah. Bannaye mbadde mbasaba okubanga musobola okuba asobodde abasomera wano ebwayise mujje ku Juma sawa 6 n'ekitundu tugenda kubaawo ne meeting tulabe nti tusobola okubaawo kitukola kyetukwasaganyizaako kubakulembeze tujja kusalira wano Juma inshallah. Ajuwa wasomerawo bbanga mwaka ki? 1990 okuva 1994 95 mpaka 7 I think. As a successful ng'ogyeko okugamba nti eddiini y'Obusiraamu mu Buganda wano yasaasaana nnyo naye Bilal eno yakola kinene nnyo. Mukadde waffe ambasada Sheikh Dr. Kisuule Ahmada naye yasomera wano eno. So tulowooza nti ku Lwokutaano ekifaananyi ekyo twagala kitulabikiremu era tugenda obbakunga bonna tufune ebintu bya mirundi ebiri okuyamba ku ssomero n'okuggyayo ekifaananyi ky'abantu abasomeddeko wano insha Allah. Twagala obbatwala okubalaga ekifo ekyafunye obuzima. Naye nga wabanga waliwo abakola ekikolwa kino eky'okwokya amasomero kikolwa kibi nnyo era tusaba Mungu abasaasire tulina kintu kyakwogera naye nga kikolwa kibi nnyo. Ebintu ebyo nga sikyabeera mu nnyo ya pati ebyaki buli kimu kibeera n'ebbanga lyakyo tuba tubawo tukuume tusobole okuba nti tusobola okuavoidinga ebintu ebityo ekibanga kisobola okuleeta ba intruders abantu abavawobweru nga bakola ekintu ekikolwa bwe kityo. So njagala kwogera ne management wano ndabe security yaabwe eri etya obanga kisoboka kali provide them with security. Eddwaliro ligenda mu maaso era since project yali nti project ntono singa yali clinic singa yakulwawo naye bwe twogera eddwaliro twogera ku malwaliro eddwaliro olunaku Olwokutaano n'olwekyo twanjagadde nnyo tugambye twawulizaamu ebiti 3 tugambye essomero lirina obuvunaanyizibwa ebintu byayonoonese era obuvunaanyizibwa obwo bajja kutwala obw'okulongoosa essomero. Waliwo enteekateeka eya minisitule wamu n'eyabyakwerinda etambula kati ffe enteekateeka zino ennaku 4 yakulaba abaana bano 3 abaviiriddwako buli kantu ng'omuzadde yakaziza omwana kyabwanjuma ne school fees ng'omuzadde ali mu mbeera nzibu essomero ne banywanyi b'essomero n'emikwano gy'essomero giyandi gitya omuzadde oyo ku Mande abeere nga byanoonya omufaliso teguliimu ne bulangiti ekola ki teriimu wati anoonye ebitabo anoonye keesi anoonye uniformu naye nga omufaliso ne bulangiti wakiri mikwano gy'essomero n'abalagala Bilal bakoze eki babimuyambyeko n'oluvannyuma tusobola okumanya nga tugenda kutambula. Olunaku Olwokutaano tujja kusala ejjuma wano abantu bonna bonna tubakubiriza mujje tusalire wano alina omutwalo alina 2 alina 5 okugireete tusobole okubeera nga tusobola okutambuza enteekateeka. Tugambye lwaki Bilal amasomero mangi gabadde gafuna obuzibu lwaki Bilal tuvuddeyo? Bilal gwe musingi ogw'Obusiraamu yenziga y'Obusiraamu mu ggwanga ne mu East Africa ne mu nsi yonna yonna gy'onoosanga seeka agamba nti kala Allahu taala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ate okubanga alina ekinyusi ku Bilal. Masomero gammwe eyo ag'Abasiraamu agatali Basiraamu bayimamu baffe abagenda mu mizikiti egy'enjawulo bonna ogenda okulaba nga bavuddewa ku Bilal. Yensonga lwaki ku Bilal tuvuddeyo
n'amaanyi mangi nnyo okulaba nga tudduukirira enteekateeka yonna ey'okulaba nti abantu bano tubayambako tusaasire kitono obuyambi obwa kusinga okuba obungi. Njagala publicity waffe wunzika ng'otubuulira pulogulaamu ya Friday bwegenda okutambula, n'oluvannyuma tujja kusaba obbi mukulu SK MBUGA ajja kubeera nga ssaabakunzi wa obbi ajja kubeera nga akola vote of thanks okwebaza enteekateeka yonna ate era atubuulire nga ssaabakunzi wa obbi enteekateeka nga bwagiraba. Alhamdulillah. Alo singa twalina emifaliso ne bulangiti abaana twali tusobola okubateeka ewalala ne basoma bulungi, waliwo nga bw'olengera waggulu eri ewasemba ekyo tekuliiko. Ogwo omuko tetunnaba naguteekako baana bonna, twadde tugenda gugaziriza mu bibiina naye nga tulowooza nti tusobola okugukozesa obulungi abaana ne basulamu. Tulina main hall nga bw'ogiraba nnene okuviira ddala eno paka eri gyesemba, eyo main hall etuuza abaana basoba mu 2,000. Nayo abaana baffe banaaba bakomyewo ku Mmande tusobola okusalawo nti nedda abaana baffe basooke bakole ki, beebakaawo omwezi nga butereeza ebizimbe byaffe biri insha Allahu taala. So obuuyi buno oba oludda luno abaana kwe basomera terulina buzibu, era kyobola ntugenda batwala mu butongole tubalage ebisulo ebyo ekya senior 1 senior 2 ne senior 6 ebyafunye obuzibu n'embeera nga bwefaanana. Twebuuziza ku ba security lwe twalina wano omukulu yatuwa trailer ya cement yonna yakola second floor, era sebo tusiima nnyo obuwagizi obwo bwatuwa. Mukama Katonda akumalira ensonga zo z'omanyi ne z'otamanyi.